kakati DP buloko ne bajja nga batambula wuuyo paka we bali olwaleero kati batuukidde wano olwaleero twafunamu amawulire ge twafunamu nti waliwo ettooke eryabatuukako okuva ewa jjajja naye tusooka tulindako gakakasa ne tusindika intelligence yaffe ifanga aba ERP intelligence unit yaffe esengejja olugambo olwo egenda okulusengejja nga mu butuufu akamwanyi kabatuukako era obulamu babutereza ebyuma bavuga ennyumba bazimbye n'ebintu ebirala kakati mu fundamental principles of the struggle gwe buli lw'okubaguzi maaki n'ogende ow'omukulu n'akugjamu oba tokyali mu komandi bw'oba ovuddemu automatic oba tokyali mu komandi ze principles olutale enkulu era nze nali ndowooza nti bagenda kweberera bize mu faamu ne bali mu kwenda osinga musajja mu faamu balunda mbizi balima mwanyi zino ezakasiba nte kakati bwe nafunye invitation y'olukiiko lwabwe nagaye neyana ensi eragawa olw'eggulu fakti nange bampise eggulu naye saasobodde kakati nze ngende wano njogere ki okitegedde baayitibwa bakole ki bannyonnyole ku allegations ezo kumala kusooka zaali allegations naye ne zibeera proven by change okay change eyagwawo ti omuntu ebyenfuna bye bikyuse n'agulirawo TX kitegeeza nti akoze eki naye nga basooka kuweebwa mukisa bajje beeyogereko kwebyo ebitambula oba waliwo byetusobola okumanaginga tubimanaginge babula bubuzi n'okuzalawa ne bakola ki kati nze saagenze tewagenze naawe mu miitingi yaabwe kuba nze nyinza okuyimirira wali nenjogera ebigambo byange bo ne bagamba eri gye bajja akamwanyi nti olaba tutambula bane mwejo jukira kamera zibeerawo olaba tutambula omulimu ogulaba okiwuli naye nga nze nkugambye omwana wange yadde mu ddwaliro sisobodde nakola TV show ku makya nga ndi mu ddwaliro omwana mulwadde sina na ssente naye bali mu naye omuntu abuliddemu obuwumbi 3 n'ekitundu kakati okole ki kati baba ne moral authority ereta candidate bannayuganda kati abwe buzibu obuze kale wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno ogwa MS Media Uganda afunye okusomozebwa nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozayoza nyina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform basinzira mu Busoga ne bakola ebyobufuzi Jeno tukwaniriza buza abantu abatulaba abalungi ate ndi musanyufu okubeerawo wano tutera okubeerawo once a week naye katulabe engeri gisobola okimaintainingamu tubeebaza basebo ne banyabo abagoberezi b'omukutu guno twebaza data gwe muteekamu ne mulaba kontenti waffe sifa basinga amagezi mu Uganda naye tuba tufunye bufunyi mukisa okutuula mu studio naye nga birowoozo bingi nnyo mulina byeyo biyitirivu nnyo abataka babirina kyova banze njagala nnyo okwogera n'omuntu wa wansi abantu baba n'ebirowoozo kyotawuliranga nako naye nga yakirina mwebale nnyo mwebalire ddala mbasaasira abafunye ebizibu ebyenjawulo ate era ne mbasanyukirako mmwe abafunye amasanyu agatali ga nsambo ndala nga mu Lusoga tuvude mu Luganda tusaze busazi butereevu owai tuli mu waliwo ndowooza komanda wa NUP mu Eastern Uganda Western Jode Mugisha yafudde kati awusimanye kubaka kati waŋŋamba onoba nga olina ttiimu saidi kati nga Western ng'olinayo ttiimu kati atugoluga nti komanda yagenze kakasa mwatandika naye ekintu basi kyongo olina kyomumanyiko gwe omukyalo oyo Jole Mugisha katwale mukisa guno okusaasira famire ye tibasebo ne banyabo kitalo nnyo abafamire y'omukyala omugenzi Jole Mugisha kantwale omukisa guno okusaasira abantu b'omu Western Uganda
gye yazaalibwa ewaabwe gy'akoledde emirimu egy'enjawulo nti basebo ne bannyabo kitalo nnyo neera kantwala omukisa guno okusaasira National Unity Platform olw'okuviibwako omu ku bakungu baayo abadde Deputy President okuva mu Western Uganda omukyala mbadde mumanyi on a personal level nakolako naye nga nze ndi Secretary Mobilization Eastern nga ye Deputy President Western nga lutuula mu neeke ffenna abadde knowledgeable nga byayogera abimanyi ali fluent mu Luzungu alina experience mu administration kwegamba nga ali ni position to advise era ebusoge wabadde wabeerayo obuyugumo bw'ebyobufuzi mu kibiina kya NUP yakulyako akakiiko akanoonyereza era ku nsonga ezaali zigenda mu maaso mu Busoga era omulimu gwe yagukola bulungi nnyo without fear or favor yagukola professionally kubanga yali expert mu conflict resolution okay era yali agenda kola report entuufu ng'ina abantu beekola ki beeruma bakangavulwe ate abakulu ku kitebe ne bamuwaata advise nti guyiwe dro ate obwenkanya muba mwagala bwenkanya awo guyiwe dro kubanga research gwe yakola mu field yali amulaga nti waliwo omuntu omukyamu mu kintu kino azaakola kino naye ate nga ono gwakola ki yaleetera ate ono kukola ki okuzannya obubi so ng'oyo omukulu yali alina okukangavulwa ne bamuinfluencinga ate ku kitebe n'aguyiwa duro kati kyembadde ngenda okubuuza nti Katonda wamujjuluridde NUP ebadde mukamuddemu ebyo bibadde n'omukamulamu ku busobozi bwe ku maanyi ge ku buyivu bwe nze kyendowooza nti ku level ye ne mu area mwabadde ava akoze ekimala kubanga mu Uganda wano tewaliwo kitundu kizibu kukoleramu opposition politics nga nkole nga Western kubanga bali mu gavumenti gavumenti yaabwe ddala tolina kyobagamba naye okufuna omukyala ku level ye Jole Mugisha n'agamba nze kambagambire n'abagambira nti tukwenda empinduka sijui empinduka aba muzira kubanga risiki y'amaanyi gy'abakoze ki kibula n'okumalako atamazeeko tebayinza kukkirizawo wali ozanyirewo ebyobufuzi by'opposition Emitooma Ntungamu Mbalala Kiruhura Bushenyi ogende wegaza Bushenyi district namba chairman waayo yagera n'agamba government eno sigitegeera ereetera programu ya PDM ejegabira abantu emiliyoni y'esente nze mu district yange temuli mu maka geetaaga kakadde ka sente lindako mu district namba temuli mu maka geetaaga kakadde kukulaakulana ezo zikyali ntini nnyo ekyo yakiwakanya n'agamba ekyo mba mu banyomi obunyomi kubanga omusajja amaka kati muzeeyi abeera awo mwankole katugeze mu Bushenyi muzeeyi mukulu alina ki alina emyaka gye 85 mutabanyi we omukulu Jeno amuddako komishona omu ku bawalabe woman MP okitegedde abawalabe gye bafumbira eri ba komishona mu revenue abakodomi agomaka nga galina office nga 8 e Kampala abazzukulu ba DPC abaana basenga gwokimanyi lindako byebiri ankole eyo ankole tebali mu muzannyo guno gwe tulimu wano ankole bali mu kintu kyaki kya gavumenti emundu si nsonga buli nyumba erimu emundu kakati sebo nga era chairman yawulira programu ya kakadde n'agamba
Jeno Museveni talina na mawulire kati nza bantu kibe ngenda okuyita mbagambe bajje mu meeting y'akakadde ate ffe no tukakabira bukabi ebusoga ebusoga engumi evuga yevugira kakadde kokka ebusogo omuntu okufuna akakadde ka PDM aba afunidde ddala abula era asobola n'okukyusa obulamu kakadde kubanga atunda chips olweggulo ku ttaala kapito ya $6,000 naye afunye miliyoni naye kati oli abagamba nti miliyoni tenkolera oli yagamba nti mutuvumye buvumi fere tukyali ku eyo level bemunoonyeza akakadde mu government program kifaananako n'okulekera omukazi nusu 10 ewaka tanakyagenda lukozesa tewali era akusekereza busekerezi wakiri okunumba bukunumbi n'ogenda yes nakutenda empisa n'amaanyi n'amanya nti leero tobadde na ssente okusinga woga nti oleseewo musolo gw'akameza gwa siringi 10 so Jole akoze ebyobufuzi mu mbeera y'okusoomoozebwa ku level ye bambi nze ndowooza nti yeexhaustinze her ability era nsaba Mungu amusasulemu birungi byereere ku ebyo byakoze ebimusobaganyeko Mungu abimusonyiwe kubanga naye muntu NUP nga bw'ogiraba ebeera mu crisis buli dakiika eba n'intano crisis buli dakiika so Lucy ng'afuna ebimusomooza yali agala nakukulekulira kusuulawo mirimu ng'alaba bye bakola tabitegeera naye omukyalo omuyivu omukyalo omugundiivu omukyalo alina reputation yange ate nzire mu rabadaba style we muba temwagala kukola kyeŋŋamba nze kambawo ofiisi yammwe ate nga tebalinawo omuntu mulala ali prominent era nga wetwakyogera ndowooza sabbiiti ewedde n'ofuna obufunya akwatira bendera saidi zeeyo omala mwegayirira kati awo mwankole nkulayirira tewaliwo kandidate wa NUP agenda kwesimbawo just okwesimbawo bwesimbi ku bibala ebiriwo kati tewali tebakulimba kyova olaba nze ife nga ERP kyetuleeta kyekisinga okukola nti mwankole NUP toliiyo sindikayo muntu owaayo olulimi alwogere azimbe network eyo azimbe capacity era gwojja kubanga gwozimbye bwekiri kuba naye muntu tagenda kujja Kyaddondo tagenda kuba Lukiiko Mpigi Emityana taliiyo wadde nga Abanyarwanda gye bali nekino kitundu kya Buganda kiriko bakomandazi baakyo okitegeera tumaliriza ffe batuufu mu kwetolola kwonna tumaliriza ssebo ERP Eastern Revolutionary Platform n'omukulembeze waayo General Bigirwa Moses n'olukiiko olufuzi lwonna ffe batuufu awo no wembadde nkutwala DP Buloko yeemaze okwenda osinga Mathias Mpuuga kuba president 2026 bino aba DP Buloko babiwulira kuba luli twasoma obululu bwe baafuna abasajja n'abakazi abeesimbawo kati kuno DP Buloko egamba nze Mpuuga muleeta DP Buloko boogeza busungu okitegedde tiimu eyo of course gye twalinayo mu People Power nga tutandika ya Mukaaku Mabike Rubowa Derek Mutema yaddayo London Abwoli yali Canada Kenneth Poka Kande John Mary Sebufu yakyaliyo ye mu NUP Katabu Moses that was the core team Bigirwa Moses that was the People Power core team okitegeera era ye core team ye Kyaddondo East ereta Kyagulanyi bana balala bonna bazze buzikulya buli kye bataakola ki kibataakolerera kakati wajjawo mismanagement of politics ne bafuluma omukulu n'abafulumya mukulu w'abafulumya ne bajja eno ne bakisiitana nabo okunyiga amapeesa ag'enjawulo basigalewo nga bakyali relevant mu kisaawe bakoze ebintu bingi kubanga mu lutalo tosobola kuzimba lutalo nga tolina komanda mu byobufuzi tosobola kuzimba political capital nga tolina komanda kwoyowa era ffe kyatwanguyira ku Kyagulanyi nti twali tufunye Kyagulanyi gwe tuyiwako
gwe muyiwako bye tukunga byonna biwumuliza ku oyo okiwulidde kakati dokita tegenda bwati naye nga dokita talina kyeyakola bantu era nze siyinza kugamba nti dokita yankola kino era nkakasa n'abalala musajja mukulu oyo yonna gyali siyinza kugamba nti yankola kino naye olw'ebyobufuzi nga obimanyi tugamba nti kusinzira ku mbeera eriwo tutambule bwe tuti kakati DP buloko ne bajja nga batambula wuuyo paka bwe bali olwaleero kati batuukidde wano olwaleero twafunamu amawulire ge twafunamu nti waliwo ettooke eryabatuukako okuva ewa jjajja naye tusooka tulindako gakakasa ne tusindika intelligence yaffe ifa ng'aba ERP intelligence unit yaffe esengejja olugambo olwo egenda okulusengejja nga mu butuufu akamwanyi kabatuukako era obulamu babutereeza ebyuma bavuga ennyumba bazimbye n'ebintu ebirala kakati mu fundamental principles of the struggle gwe buli lw'okubaguzi maaki n'ogende ow'omukulu n'akugjamu oba tokyali mu komandi bw'oba ovuddemu automatic oba tokyali mu komandi ze principles olutale enkulu era nze nali ndowooza nti bagenda kweberera bize mu faamu ne bali mu kwendoosinga musajja mu faamu balunda mbizi balima mwanyi zino ezakasiba nte kakati bwe nafunye invitation y'olukiiko lwabwe nagaye naye ensi eragawa olw'eggulu fakiti nange bampise eggulu naye saasobodde kakati nze ngende wano njogere ki okitegedde baayitibwa bakole ki bannyonnyole ku allegations ezo kumala gusooka zaali allegations naye ne zibeera proven by change okay change yagwawo ti omuntu ebyenfuna bye bikyuse n'agulirawo TX kitegeeza nti akoze eki naye nga basooka kuweebwa mukisa bajje beeyogereko kwebyo ebitambula oba waliwo byetusobola okumanaginga tubimanaginge babula bubuzi n'okuzalawa ne bakola ki kati nze saagenze tewagenze naawe mu miitingi yaabwe kuba nze nyinza okuyimirira wali nenjogera ebigambo byange bo ne bagamba eri gye bajja akamwanyi nti olaba we tutambula bane mwekyo jjukira kamera zibeerawo olaba we tutambula omulimu ogulaba okiwuli naye nga nze nkugambye omwana wange yadde mu ddwaliro sisobodde nakola TV show ku makya nga ndi mu ddwaliro omwana mulwadde sina na ssente naye bali naye omuntu abuliddemu obuwumbi 3.5 kakati okole ki kati baba ne moral authority ereta candidate bannayuganda kati abwe buzibu obuze bakikoe bapapiye bapapiye bwe buzibu obuze bwe bafunye kubanga tosobola kulaunchinga candidate an opposition candidate ate ng'olina akamwanyi kaki kajjajja byombi tebikwatagana omanyize natuukayo ku kitebe kyawe togwe togendangayo sigendangayo natuukayo naye nendaba embeera eri wali ekisooka ennyama n'omuceere bibeerawo tebigwawo ng'emmotoka ezipaakinzeawo mu kapaakingi kaabwe nga nsajja nzibu okubuuza gwe nagenda ne mugamba naye zino emmotoka sitabawo mubaka tulina ssente ate nekino ekitebe twagula kigule nimwe mwagula kigule ssente mwazijjawa abasajja nga bonna abadde ku street wayita ku TV buli omu agira ku booda naye kati olwaleero kati jamu yamukwata ndi mu jamu wano si mu jamu si muzineneza mwe babigirwa sewo kakati nze bigirwa Moses era bwompitanga ku TV kati okwogera nga nsinziira ku eno yennyini nze ndi wa Eastern Revolutionary Platform era ffe tukubiriza bannaffe bano opposition bannaffe tuwuliziganye tusengejje concept ffe gye twaleeta kubanga olaba parliament engeri yemuvingamu ekulagira ddala nti wagenda kubeerawo presidential candidate agenda kwetoloola ggwanga
okumalako district zonna eza Uganda tugenda mu babaka ba parliament kitegeeza abaka boolese bwe busobozi be baditamininga oba ofuuka president oba tofuuka kati amaanyi tuba tulina gateeka ku ekyo nti Bigirwa waba asobola okukwata Busoga tumuwe amaanyi agikwate ayambibweko abalala okitegedde aleete ababaka abwe okusinga banagira ku NRM bwe bisigalanga bwe biri fe tugenda kulwana tuwonewo tuveeyo era tujje Kampala mu bufunze banno bye baliko bamukaaku DP Block ku endosinga ono muzannyo siraba impact yakyo mu kiseera kino tekiyamba naddala nga tukoze eki naddala nga amawulire gatandise gayisinganyiza resources ziva woli akamwanje mu akajja ani agenda obagoberera mumutwala wa babagambe baleeta Kyagulanyi bwe yabavaamu basazeewo kuleeta ekituufu nnyo twali nabo naye kakati gana amawulire agaliwo tolina wogeewala okitegedde so mwenga ERP mugamba buli omu asimba amakanda waasi fe tugamba kati the person like Mpuuga era twamuwa kopi tagiddangamu naye nga twagimuwa commissioner na receivinga fe tugamba the person of Mpuuga is a son of Greater Masaka taata w'ensamba ali wali Lwengo okiwulidde Mpuuga asobola okukwata Greater Masaka n'agikolamu omulimu gw'ebyobufuzi n'atakkiriza kandi tuwe NRM wadde ogu wadde sempijja okuva waawo Mpuuga akisobola ne tubateerawo embeera ey'okulikosayiringa ku kifuba n'ab'e Masaka bali banamayanja bameeya n'okulikosayiringa ku kifuba n'ennuupu oba tewali nsonga y'amaanyi eri awo olwabanga tebalikosayirinze bamanye nti bakolera Museveni ne ERP nga nkambu bakati ebintu ebyo byogamba sikakasa abasajja kubanga basobola okubikkiriza anti kakati wano wogenda okutegeerera ani abadde afunamu mu kubeerawo kwa jjajja omanye twalina IGP wano Kale Kayihura agenda ava ku bukulu ebintu ebyajja mu mawulire byali bitiisa nga ababaka ba palamenti abopozitioni bonna amafuta babadde banywa ga Kayihura nga tetumanyi we bajja eno ku street ife abatanaba kulya ekyamisana nga gwe bakuteerawo embeera tuli mu struggle naye nga emmoloka ye eri fulutanka eyesikira ku kkubo okitegedde kakati mweyo embeera njagala okutegeeza nti abo basaaga ERP tusigala tuyimirira ku nsonga yaffe nti tugabane obuvunaanyizibwa mu lutalo wakati tuleme kulinda katugeze Katonda tutereddemu omukisa pulezidenti omu akutta obuyinza lese Kyagulanyi akutta obuyinza kubana kati mu kiseera kino yatusingako obututumufu abukutte gwogenda mubanja ki kyotadde mu struggle oleese eki okitegedde kakati mweyo embeera twagala okuziiza n'okugjawo amaanyi jjajja gabadde nago okumala emyaka 4 kubana kugamba nti jjajja waba alonda kabineti baminisita tewali amanya tewali because awezezza ababaka be akalulu ke yakayiwangulidde togenda kugamba nti ate biringa bya South Africa nti biringa eby'e Kenya tekisoboka agenda neyesibira eyo nanywa obusera bwe nakola cabinet list okusinziira ku intelligence gyaba ayina nakola cabinet list mugenda okulaba abakubyeko nabbanja ye prime minister team captain nabbanja government lead of government business kati obuyinza module eyo bwe twagala okwawulamu kati mu lutalo wakati bwotabwawulamu kati ne Kyagulanyi ne Bwanaje naye agenda kola nga jjajja gwayagala gwagenda okola ki okuwa atali kyaliiwe tamukombya bukulu ebyo byogera ebibiina by'opposition byo byendoosinga kubana nidi nagira byeyo mu DP Block olunaku nze lwe nagenze nasanze yaba nidi bonna
kumpi okujja kabuleta yesamulabye kasinga nabalabyeko nga we bali mu kusomesa bannabyabufuzi ndowooza bana abato abajja ate ebyodera nga bikyali awo kuba mpugadde ne press conference ku makya ku parliament awo sisobodde gigendamu ndowooza olw'obudde naye ye ali mu kugamba tugenda mu kalulu naye electoral reforms tuzikwateko electoral reforms zino ayagala ebisanja bikomewo ebisanja webimala okukomawo tubeere ne parliament bbiri yawansi neya waggulu proportional representation ekitundu Busoga oba ekitundu oba district okusinzira bweyenkana obunene bwebekiikirirwa ebyobugagga ebivaayo era nabo bagabaneko zino zikola amakulu kati essaawa eno njagala kusooka kuwulira bigambo bye bwana Mpuuga n'okusoma ku proposal saaleeta era press conference yajja kuba kemabega ndyoke nkole response saagala kati mukolako response y'amaanyi nga sinaba kulaba byaleeta bizitowa kyenkana ki nga bannayuganda tufuniramuwa okitegeera era bitugattako ki kati ebyo njagala kubikola nga maze okusoma dokumenti ye saawa zino kanerekereze comment omusega mawu adda mawu naye era yaleeta constitutional reforms yo ndowooza yamala ozanjulira cabinet byaggwa anytime enedde zijja ku fulo ya parliament sofa ebibiina byobufuzi byonna tewali nekimu kya respondize ku ERP ebibiina byobufuzi tebinaba kurespondinga naye tubawandikidde reminder letter era saa yonna ebatuukako okubajjukiza obukulu bw'ensonga gye twawandiika naye bo tebalaba nti nkulu anti kakati emyaka ana egya General Museveni girimu ebintu bingi atudde ku byama by'abantu biyitirivu nnyo ekintu kyonna kyolabe ekitwala jjajja ono serious note ate opposition baagala kigaana ate nga gwe balwanyisa ate nga gwe baagala aveeko kati kiba kitegeeza nti bajjajja n'okusinga bali ab'NRM abambala ki abambala yero ab'opposition yes betuyita nti be bamulwanyisa kubanga lwaki tudisikasinga kintu kino for sure why abagamba bijiru agenda ali empanga lwaki yakireeta anti kati nze obutalya mpanga nejjajja okusigalako kiki ekisinga okukolera oba bo ekibakolera kyono oba kyoli oba kikyo because kiyinza obbata ekiki ekyokusigalako nga kibakolera nnyo okusinga gwe kyoleeta ekyokumuggyako ekyo nakyo kisobola okubeera kankubuulire muganda wange wano mu byobufuzi bya wano ebibiina byonna nga bw'obiraba tewaliwo kibiina kiina strategy gye tulina kubanga ffe strategy yaffe bagiyita win-win situation buli kibiina kirya unlike proposals ezize zibeerangawo eza coalition ne alliances ng'ekibiina ekimu kyagala kumira bibiina birala eno proposal gye tuleeta empoweringa buli kibiina era kyo kyennyini kyekyebegerako ekyokulabirako lwaki oyagala kuntwala mu lusoga ssebo Kabuleta Joseph owa need waliwo n'abavubuka abalala bakola organization yabagiyita Greater Bunyoro Renaissance League waliyo n'omuvubuka omulala era naye ali mu Bunyoro awo singa obukundi bwegatta nga bwoperatingira Bunyoro katugeze owa need yasinze okuteekayo amaanyi bona buli abumize bu pressure groups bayiye mu need ejja kuvaawo awo ng'erina ababaka 15 kyonga ekibiina kitegeeza kyekifunamu kakati 15 naye nga boogera olulimi lumu n'ekinana ku 10 ekivudde mu Buganda kubanga ne wano mu Buganda owa need tajja kukolawo bizinensi talinaawo naawe owa nuupu mu Bunyoro toliiyo tomala biseera olawe tugudde dro nga buli omu afunye kakati oba banukudde oba tebatwanukudde bateekwa okutwanukula
era nze njagala munyongere emizindaalo nze njogere nze abantu mbabuulire otherwise okumalira abantu ebiseera kankuwa ekyokulabirako ekirala Lango sub-region Lango sub-region yekolebwa UPC twagendayo mu kalulu ka mirundi ebiri aka Otada ng'afudde n'aka Cecily Ogwara nga naye afudde te obululu bwombi UPC yatukuba bubi nnyo kitegeeza gy'amakanda yagasimba eyo wali we wali cooperative advantage ye obululu bwombi NRM yaluzinga okitegedde kakati twetaaga ki twetaaga kuwuliziganya ng'abali ku ludda olwabulaga tuwuliziganye tumala okuwuliziganya tudibetinge bwetumala okudibetinga tujjemu solution bano kiba kyaganye okukkiriza kakati tebagala bantu kuwuliziganya kati ekyokugaana kwabwe Museveni yafunamu tewaliwo omulala afunamu kubanga oyinza okuŋŋamba nti ogenda kuvaano ogende mwakyoli omobilizing kizibu kubanga n'olulimi tolutegeera olweri kiringa oli omukyoli bw'aveeri ate najjawo natandika okwogererawo olukyoli era omugamba wano wakulemye aba amala biseera so ddira akyoli giwe Gilbert Oulanya giwe Odonga Oto actually FDC nga bwenjiraba esobola okutwala sub-regions 6 FDC Erigoni Sebei Teso Bukedi Acholi ne West Nile 6 FDC esobola okutwala eyo kolido yonna part of northern Uganda nga bawuliriza kino kati kyo kiba kitegeeza toyinza kubula babaka 5 mu district ezo zonna toyinza kubula babaka 5 era osigala okyali mu business okitegere tuli mu kumaliriza twaliko wano nga twogera ku kya KCCA n'okubira ekibalo kiri ekyali ekizibu ennyo naye omukulu yamaze n'abawumuza Kisaka ne banne n'aleetawo abalala b'akaseera mudakiika ndowooza nga 2 tumalirize yalabidde wala okuwummuza bano kiruddewo yasakulifayisinze bano nga tebalina musango Kisaka ne banne Kisaka ne ttiimu ye badde bakola emirimu gadibengaliye okusinziira ku bize bikola ki bikolebwa naye mweyo embeera ne bajja bafuna omuswiba Kisaka ne banne omuswiba ne gujja Kasasiro natta abantu Kasasiro yemu ku project esinga okuvaamu esente mu kibuga Kampala yemu ku project esinga okuvaamu esente because ye nnyonnyolekeka ate Kasasiro olina okumugjawo oba oyagala oba toyagala kwegamba kyekintu ekisinga n'okutwala esente mu KCC kakati ne bakiryamu buli sente ne bakimanaginga bubi okakana kivuddemu enjega eyo kakati enjega eyo one abasoge bashekins kubanga Kisaka wadde musoga weruuka weruuka kwanza wanatwaga tufunirawo deep analysis atasola ate yabadde wa mu lubiri y'omu kubateekateeka emikolo mu lubiri abatuula ku butebe bw'omu maaso kuba kati yayingira mu ligi abadde yayingira mu ligi ya Kadaaga Lumumba Babalanda ligi eyo ono Nakadama okiwulidde ng'era be bantu abagundiivu abajja ne bagumiza Kyabazinga okuva mu gavumenti kati bamusazeeko kati mu kumusalako kitegeeza ebintu bingi kitegeeza obwa Kyabazinga okunyiga empiki zaabwo
abalwanyi babakendeeza abalwanyi babakendeeza abalwanyi abadde babakiikirira no mu gavumenti yawakati bakendeera kakati ekyo kyennyini kyetugamba nti mu gavumenti eddako yalibadde nti Kisaka waaba yabadde emirimu giba gimulemye obusoga bwebuzibwako ne bamukyusa baleetera omusoga nefuna chance okuleeta nekola replacement because buli mwaba ne contribution kuba walifu ebitabo tubirina ebiyitirivu ennyo byotasobola nakumalawo baprofesa tulina badokita tulina okitegedde ate mu medicine ne mu law bonna basibukawo busoga so njagala kusooka kulinda obwakyabazinga bugenda kukwesa butyembi kire ekisowaani kyange kyatunuddeyo njagala kumanya response yaabwe eriki Museveni okudismissinga Kisaka tekyagize bugizaawo nti amudismisse obwakyabazinga bwadde bulina osooka nabo ne butuula kyogamba nabo kati bwagenze dda mu kafubo kwekyo oli abadde kikonge Minister wa Finance abantu bafudde mu kasasi Minister wa Finance wakyabazinga bamuyita Kiza akola mu KCC awo mu department ya finance ate ya Minister wa Finance wakyabazinga era Kisaka yamuleeta wadde nga Kisaka yagaana okumiitinga nagendayo kawo nga njagala mulaba twogeremuko niyesibirayo mu office nenayi neŋŋamba bwe biti era nti omanyi busoga ejegewala nnyo baba omuntu alina kaalya aba tayagala muntu akola ki amusemberera omukuba buso n'otwala kati ye aba alowooza nti nze bya ssente nzize byaki oyo gasi yaffe twamuvaamu ffe tubeera ku nsonga za ggwanga kati wuuyo tebamubwasiza bamututte so busoga obwakyabazinga nabo bulina onyiga amapesa gaabwo butereevu ye luyimba ziye waawo wawano ye wawano ndowooza wawano ye talina kukubibwako ndulu kuba wawano bayitirivu then Dr. Okero ye weeri waggulu aba waggulu bo nabo tebalina buzibu aba waggulu aba northern abo balina mission yaabwe ey'okudda mu buyinza kyaliwo manyi nga tebakyagayina anti bepositioninga mu public service kibula mu magye baali mwebali era jjajja bwabala yabala lokeeki ng'atambula ali kurutinga azimba ate yazuukuka so bw'oba oyogera ku bya pawa abakyoli tobajjaamu n'abanothana muntu asobola kutuuka wali olukungana ne luba lw'amaanyi mu system mwebali mubalina emundu mwebali kitegeeza pawa tebazibalira mu byabufuzi byokka ate byabufuzi bitya pawa ya Africa ya mundu era omuntu yenna atalina strategy ya mundu ebintu bibiri ebituwa obuyinza wano civil disobedience ne mundu kale wona obadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano olunaku olwaleero twogedde ebigambo tujja kutandikirawo olunaku olulala balina General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform enamba leero togisomesebo abasajja balabaawo nti njagala ku meetinga General Bijirwa ebirowoozo bye birungi nnyo enamba yange eri 0772 8490 88 oba 0704 965 446 oba ontuuseeko bulungi yesewo kale wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba tukwebaza tukomye wano leero tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume